feke nyini abakola mu nnyumba tutandike okubanga tweteekako kye twaliyise sitigima esikiriza omuntu oyo okwongera okulungiya omulimu gwaffe tulabike nga ekintu kino tukivuga okukijja kuleva eddako tukiwanike mu bire. Kitegeeza ki? Ffe abakola mu nnyumba ffe tuvumaganya ekiyumba nga tukiyita ekiyumba. Awantu gye tujja ssente ate ne tulabika nga tuwaayo erinnya eribi ekiyumba. Nedda tekisaanye kuyitibwa kiyumba. Ewantu gyejja ssente gy'okoze ssente eziwerera abaana bo abali ku yunivasite abaana bo abali e Uganda ate ng'oyitayo ekiyumba. Erinnya eryo liyina empulika gye liwulikika nga si nnungi. By the way, Bayibuli egamba nti olulimi lutonzi. Abamanyi kye kitegeeza Bayibuli egamba nti olulimi lutonzi. Bw'onookiyita ekiyumba nakyo kiyinza okufuukira ekiyumba era bangi ekiyumba kibafuukidde ekiyumba. Mbadde nsaba tulongooseemu tugambe nti tukola mu nnyumba nonti ekiyumba kubanga bw'ogamba nti kiyumba nakyo kijja kufuukira ekiyumba. Omulimu guno eno siganye nti nno omulimu guno guli kiriya nnyo era tugunyumirwa tufunamu ssente naye mbadde ŋŋamba erinnya lino likyukemukko katono nnyo newankubadde nga tetusobola kati ssaawa eno okulabika nga tukyusa ekintu kino kubanga kaasangwawo naye ekiyumba kiwulikika bubi. Owulira oli bw'ayogera ekiyumba owulira nga abasibe bali eyo mu kkomera bali mu bbawo akawunga owulira nga ekiyumba ky'emmese ziri eyo zizannyiramu baziri awo owulira kiwulika naye kuba mwakafananyi ng'ogamba munnange omwana ali eyo mu Omaani omwana akola mu nnyumba eyo mu Omaani omwana munnaye ali eyo Saudi Arabia akola mu nnyumba naye omwana ali eyo mu nnyumba ali mu kiyumba eyo ekiyumba kiwulika bubi. So essaawa tetusobola kubanga tutereeza embeera eno okulabika nga esingawo kati kubanga bagamba nti kasangwawo kadda naye tusobolera ddala bulungi nnyo okutandika okugamba nti tukola mu nnyumba. So si tuli eno tukola mu kiyumba ekiyumba kifuukidde ekiyumba abaana bali eyo bali mu biyumba babonaabona. Wulira ekintu ekyo abaana bali eyo mu biyumba bakola abaana bali eyo mu nnyumba bakola. Owulira tukisiiza akawoowo kisikiriza oyo abadde e Uganda nga ayagala kugenda kukola naye bw'okiyita ekiyumba ali e Uganda atandika okukuba obufaananyi nga alaba ekiyumba mwekweseemu abasezi alaba abantu bali awo mulimu abafungula ndiga bali awo bawagadde amajambi abaagala tutema abasezi kubanga kiyumba. So tuziyite ennyumba kubanga tufunamu nnyo ssente ezitubeezezzaawo famire zaffe eziweredde abaana baffe okusoma. So tusikiriza abalala kubanga ffe kennyini tusobola okusiiga bulungi nnyo ekintu kino omuzigo ne tutandika okugamba nti tukola mu nnyumba z'Abawarabu tukola mu biyumba by'Abawarabu biri eyo biringa biyumba bya nkoko. Omuntu mayindi emujjira ng'ogambye nti nkola mu kiyumba bw'aba tamanyi kiyumba kyeki akumamu atandika okulaba ng'oli eyo olabika oli eyo olinga alunda obumyu mu kiyumba eyo balinga gwe balunda otandika okuwulira nga enviri zikuva ku mutwe alinga alya lumondo omwokye kubanga akola mu kiyumba naye gamba nti nkola mu nnyumba kubanga ofaananyi ng'obadde ojje house girl omujja eri ekimuli ebusujju ewaffe eyo fifite eyo gy'atera okuyimba buli lunaku n'ogamba omwana oyo nti omwana ono tumutwala kukola mu kiyumba akaana tebasobola kakuwa abazadde kuba bamanyi ogenda kukabonyabonya okatwala mu kkomera era mutera okuwulira munnaye muwala wa gundi yafumbirwa naye ennyumba emufuukidde ekiyumba because ekigambo ekyo kisawundinga bubi. Mikwano tusobolera ddala bulungi tutereezaamu ffe kennyini ne tusikiriza abo ate naffe ne tweteekako sitigima eraga nti nno omulimu gwaffe mulungi naye buli we tunaddawo ne tugamba ekiyumba nze nkola mu kiyumba ati mu kiyumba tugambe nti tukola mu nnyumba. Owulira ennyumba bonogiyita ennyumba naye ejja kulungirwa ewulire nga nnyumba naye eba ewulira gwe buli wadde amaka g'Omuwarabu n'ogamba ekiyumba ndi mu kiyumba olikoze voice note oli ku WhatsApp ndi wano mu kiyumba mwana ankola mirimu ennyumba eyo ewulira. Bayibuli egamba nti olulimi lutonzi ebitabo ebirala nabyo simanyi oba bigamba nti olulimi lutonzi naye bw'onoogamba nti munaye ndi wano ndi mukukola mu nnyumba naye tebintambulira bulungi ndi mukukola mu kiyumba ebintu tebintambulira bulungi bintamye nakyo kijja kufuukira ekiyumba nkukakasa bw'obanga bwe kiri nti nno Bayibuli kyoyogera kye kigenderako mu lulimi lwo nakyo kijja kufuukira ekiyumba. Mbadde nteesa tiimu kyeyo naddala basisita abawala tutandika okugamba nti tukola mu nnyumba so si tukola mu kiyumba ate era tugezeko okuwa omuntu ekifaananyi alaba nti tukola mu nnyumba kubanga akafaananyi nga boyfriend abadde yakubulako emyaka nakubuuza gwe obadde obeerawa munnange ndi eyo nkola mu kiyumba obufaananyi obumujjira atandika okulaba omusibe w'eruzira ali awo bamuleetedde akawunga tekayidde mulimu ebijanjaalo ebirambe ebitali biramba. So
feke nyini sobola ddala omulimu guno gulunjia ne twagazisa bannaffe ne babeera nga bali perfect emirundi 10 nga tubagazisa ekyo nti tukola mu nnyumba so si tukola mu biyumba kyenyinza okugamba olunaku lwairo 50-50 abatumidde nnyo waali waneeno abaddewo mpolampola era nange nkyaliwo mpolampola leero nyambadde mwesa era ngenda kwesa sambadde bimuli siitidde mbimuli naye ng'embeera bwetu bweri tusobolera ddala bulungi nnyo okutereeza ekigambo kino newankubadde ng'ekigambo kino kyagenda dda tetukyasobola kutereeza kigambo kino kyagenda dda naye tusobolera ddala bulungi okugamba nti tukola mu nnyumba so si tukola mu biyumba kiwulikika bubi ne muzadde we yennyini kabe maama wo awulira nti okola mu kiyumba atandika okweraliikirira nga omwana wange akola mu kkomera kiyumba ky'abasibe so kati akatalekeka gwayagala ebijanjalo byakanyeebwa nambaale obujanjalo obweru gano agajanjalo agagoba abasezi osobolera ddala bulungi nnyo okukozesa olive oil n'okikwasaganya olive oil mugattemu omubisi gw'entende omubisi gw'entende woba ogumanyi bulungi nnyo ndowooza mugutegeera dira entende ozinyige entende dates abasinga omungi tebamanyi na ntende dates ozinyige ofune engalo zo bbiri ozinaabe bulungi nnyo okwata egundi eriemu eya Go TV neya analogo zonna TV nga bwe ziri ozikwate ozisike embuzi ozitwale ku ttale ogenda kufuna agajanjala agakanyeebwa nambaale waliwo bunono kati waliwo omwana gwe mbadde musekerera ennaku zino gwe bayita mu Masake abadde atambula ku Facebook abamu abaine mu musekerera mbu biki ayinza nyama sawundi eyo ensumbwamuko ayinza okuvaayo n'atandika okugamba biki lwaki omanyi bagambanga kajanjala keeru kawooma amagera tebakyayagala bujanjalo bweru abantu baagala gajanjalo gano aganene aganambaala ababeerako mu kyalo mwalabako agajanjalo agagoba abasezi so ensi kati bye yeetaaga singa ensi si bye yali yeetaaga Masake temwali badde temumusekeredde naye nalaba abasinga obungi bavuddeyo ayinza atya okubeera bw'atyo biki so okyasobodde okubeera omukyala ali perfect African woman ng'okozesa olive oil n'omugatta mu mubisi gw'entende n'onaba bulungi engalo zo okukyalira eddungu nedda eyo tolina gy'ogenda kukyala eyo ddungu lyerere era n'abawalabu tebakyalayo osobola okukyalira awo ng'oli mu nnyumba yo oli awo mu luumu yawo mu kisenge kyo n'olabika ng'okyalira eddungu eryo n'okumawo ng'oli perfect ekyokulabirako kikino nakigamba nti okutu kuno bw'oba wakeera enkya n'okuwumula okutu kuno bw'oba wakuwumula bw'otwala ebbanga nga toteekamu buti kutuuka ne kuddeyo ne kweveera kati naawe ebyo ebijanjalo ebyali byabala ebyakanyeebwa muwogola nambaale bisobolera ddala bulungi okuddayo ne biwotoka n'otasigazaawo yadde so weewaawo olunaku lwaleero gwe mulamu ogwo kiyinza okugamba olunaku olwaleero naye nga Pepita ngambye munyiikirire olive oil omutabule mu ntende mu mubisi gw'entende ekintu kibeere perfect ate kiwoome kinyinza okugamba omulema gubadde kugamba nti tuleme biita biyumba tubijjeko sitigima eno tubisiiga omuzigo twagazisa abo abateekateeka okugenda nti bannanga omwana wa gundi akola mu nnyumba so omwana wa gundi akola mu kiyumba oyo yagenda ali eyo kubanga mutera olaba munaye gundi bamuwasa naye ennyumba emufukidde ennyumba tuziyite ennyumba tukola mu nnyumba ffe abali mu Buwalabu tukola mu nnyumba ffe abali e Dubai tukola mu nnyumba ffe abali Omani tukola mu nnyumba ffe abali e Saudi Arabia tukola mu nnyumba ffe abali e Sarara tetukola mu biyumba tukola mu nnyumba mutuweeko katiibwa nonti ebiyumba wabula ennyumba mbagala nnyo weewaawo